Abasajja bano bakwatiddwa mu bitundu by'Ebukoto, Kawempe n'awalala nga balina n'emmundu 7 ko n'amasasi gaazo. Okusinziira ku ssekamu wa poliisi Fred Enanga, abakwate bano ebiboogerako biraga nti be bamu ku baali abayeekera ba ADF kyokka nga gavumenti yabawa ekisonyiwo. Tubazuula n'ebizibiti eby'amaanyi emmundu emu kya SMG namba 900-175-2 amasasi 110 certificate eza Amnesty Commission ezaali zibawumuza mu mannya ga Lieutenant Aile Rasulu Rajabu ekitegeeza nti bamu abaaliko mu biyeekera ne baweebwa ekisonyiwo. Empapula eziraga nti baaliko abayeekera ba UNRF 2 esangibwa e West Nile. Enanga agamba nti abantu bano baludde nga banoonyezebwa kubanga baakizuula dda nti be bamu ku abo abakabya bannakampala akayirigombe. Okunoonyereza kwaffe kwe twakakula kulaga nti abantu bano okusingira ddala obubbi buno n'ettemu eribadde ettemu obubbi n'ebikola eby'obutemu basinze bikolera mu bitundu by'e Kawempe awo okutandikira Wambogo, Erugoba, Matugga, mpozi badde beeyongedde n'ebitundu eby'Ebukoto. Mu kikwekweto kino ekyakoleddwa poliisi kyakwatiddemu ne bannaabwe nga kiteeberezebwa okuba nti beekobana n'abazigu bano ne balyoka batigomya bannayuganda. Ku bapoliisi abaakwatiddwa kuliko Corporal Rutwa, Police Constable Joko Michael ne Haimbisiwe Bernard nga nabo mu kiseera kino batemeza mabega wa Mitayimbwa. Mu kikwekweto kino twasooka kukwata abasibe bana Corporal Rutwa Tito, PC Otom Isaac, PC Joko Michael ne Haimbisiwe Bernard abangi mu kakoosi kaabwe ke baali bayita Pastor. Ate mu kugaziya ekikwekweto ne tukwata Alipuni Ismail, Haji Umaru, Okabulowera, bangi gwe bayitanga Bebe. Ono abadde nnyo mu Arua Park omwo nga mwe basinziira. Poliisi egamba nti emaze ekiseera ng'erinnya akagere abazigu bano okutuusa lwe baakwatiddwa nga kiteeberezebwa n'okuba nga balina kye bamanyi ku masasi agaakubibwa Entinda wano mu Kampala.